President w'abantu ajja kubulira engeri gyogenda okubeera nga wejja mu bwavu tunuulira ensonga mu ggwanga nga bwe ziri ate n'akuwa amagezi mu mbeera emu oba endala ne twogera ku nsonga nnyingi era nga n'olunaku olwaleero tuze naye kubeera nga akutuusaako ebigambo eby'amaanyi akutuusaako ebigambo abamu oluusi bye mutayagala kuwulira naye ng'ategeye mazima kuba bagamba nti amazima gakaawa n'olwaleero tuza okubeera nga tukuweereza puroguramu eno eyitibwa Uganda ne Bannayuganda. Uganda ne Bannayuganda mwetokubanga nga tugenda kubanga tutambula okuva ku ssaawa zino paka ssaawa 5 ez'okumakya g'olunaku lw'olwaleero. Kati nno nga tugenda okubeera nga tumuta abaire nga ababuuzaako njagala okubeera nga nkuzuukiza nti bintu bingi ebize bibeerawo mu wiiki ebbiri ze tukubye amabega okuva ne twali naye mu wiiki namba okuva ne twali naye ate n'okutuuka kaakano waliwo bingi ebize bibeerawo nga okufiirwa kwa General Lokech omusajja abadde ateerya ntama mu mbeera emu oba endala n'ebirala bingi bize bibeerawo mwe mutufulumidde abammwe tufunidde n'abaana abaatula ebibuuzo ebya siniya ey'omukaaga ate nabo ne results ne zifuluma bulungi nnyo tujja kuba nga tunula ku nsonga ezo n'ebirala nga bwe binaba bize tujja kuba nga tubitunulira mu mbeera emu oba endala. So nno njagala obeere ku Radio 4 Radio Ensunsuzi 103.3 ssaawa ya bigambo ne basajja mivule kamusaba babuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso. Sebusenso kulaba neyanziza kubanga mukyaziza nate ne Katonda ne tumwebaza okubanga atukuuma weewaawo twali wano ku lwokubiri ate tukomyewo tumwebaza nti ffe atusaasire ntubeera abalamu mwebala okuweereza eggwanga management yonna ya Radio 4 ngiyozaayoza omukulu Samuna Kasawuli tukutumidde nnyo abadde agamba nti bane radio eyo njiwulira ekutta akatini eri luddawa nemulagirira nti muna radio eri Ntinda tolina omukulu Balamu nga yeebuuza nti mpulira radio ey'amaanyi eyo naye eri luddawa sebo eri wano Ntinda era mugifuna ku 1.3 katonyeza 3 Sebo wiiki ekutambulidde etya oluvannyuma lw'okubeera nga tulabyemu okufa kw'abanene? Ndowooza mubaddemu okunyolwa okwo olw'okufiirwa bannaffe nga General Pecos Kuteesa bannaffe abali mu lutalo wakati olwanunula eggwanga lino okuva mu bamusibira mu ggwa ate ne mubeeramu ne munnaffe abadde amyuka Inspector General wa Police Major General Paul Lokech eggwanga tufiiriddwa ku saidi eya gundi ate tuyinza okugamba nti tumusaaliddwa General Pecos Kuteesa naye abadde wangaddeko naye ate Lokech kyatukoze bubi nnyo mpozi mu byonna kye nasinze okulabamu kuba okufa kwaffe ffenna tujja kufa naye nalabye ate ennaku wakati mu nnaku nanakuwadde bwe nalabye omuze nga gukulidde ddala ndowooza bannaffe bannaddiini abakulembeze b'amaddiini n'emmengo bandituyambyeko okuzza sanite ne discipline obuntu bulamu n'empisa sanite yembeera ey'obutaba nga mutabangufu kiva mu kigambo sen nti toli mutabangufu omutwe gwo mutebenkevu guteredde entende kati abantu abazze bafa wano naddala obanga baminisita obanga bajaasi abaana bafa Abaganda bajaguza baserebulatinga tugenze ku levo ey'obugwenyufu obw'ekika ekyawaggulu wano mu Buganda nga kyetaagisa okukowoola abakulembeze b'obusiraamu abakulembeze b'obukatuliki abobusebeniside oprotestante orthodox banaddiini bayambeko then n'emmengo eveeyo wabeerawo systematic campaign ey'okuzza sanite ne discipline mu bavubuka okomyawo empisa n'obuntu bulamu mu bavubuka nti abantu kati buli afa
ng'abadde mu gavumenti ebigambo bye tulaba ku social media nga bajaguza nga beebaza waliwo gurupu y'abavubuka abaana bafe Abaganda abakumye essigiri ne baleeta enkoko ne bookya ne bateekawo ekifaananyi kya lokeeki nga bajaguza okufa kwe bazze babikola buli muntu afa ng'ali mu gavumenti bakola batyo kaakati kiraga nti tugwenyuse nnyo mu bavubuka Abaganda empisa ziweereddewo ddala Baganda ate abateeso babikola Abakalamujje babikola olabika abekabaale nga babikola baana baffe ne vidiyo zonna zibeera mu Luganda okitegera nedda baana baffe Baganda abali mu Uganda kigambo kya nnaku nti obugwenyufu obuli wano ate nga balimu olw'ebyobufuzi balina ekibiina ekimu kye bawagira okiraba nti tetwakirabako ku mulembe gw'ebibiina ebirala simanyi lwaki mulembe guno obugwenyufu bungi omuntu ng'afudde mu nsi omuntu nga yeebase alina abaana alina mukyala we alina abakoddomi abantu baffe ne baboogerera ebigambo noga nti ne kaakati mumwagala politics muligenda mutya eggulu ne musabayo akalulu eggulu bali mukungubaga bakungubagira omuzira waabwe muligendeyo mutya okutya mwagala kukozesa buyinza gwa kuwamba buwambi gavumenti naye munkolera omusemateeka nti munoonya akalulu muligenda mutya eggulu nga mwakuma essigiri ne mwokya enkoko nga mutaddewo ekifaananyi ky'omugenzi mujaguza kubanga afudde muligendeyo mutya ne musaba akalulu okiraba tutonda tucreatinga enmity tutonda obukyayi wakati w'Abaganda n'amawanga amalala okiraba so nkubira omulanga abandi badde nga ba elders mu Buganda baveeyo bayambe ku nsonga eno y'abavubuka okuwemula okuli ku social media tokulabanga nako buli kigambo nekyo tutamanyi kitawuliranga nako nga tukuze mu buto bwaffe tosobola kukkiriza okuwemula abaana Baganda kubawemula ku social media tugambe nti abakulembera kuvaamu society etayagala kola ey'abamafiya ey'abatemu abantu bamala okugwenyuka tebakoma ku kuwemula buwemuzi batandika okuyiiya ebikolwa eby'obugwenyufu ne bakusanga ne bakurepinga ne bakukaka akaboozi emisana tuku ne banywa enjaga ne bagenda ne babba society efa etandika bwetyo kubanga omuntu wawemulira kitegeeza omutwe gwe si mutebenkevu asobola okukola ekintu kyonna omuntu wajaguliza nga muntu afudde buli afa ne mujaguza eyagamba nti Mwami Museveni yakwata omulambo gwa Archbishop Cyprian Kizito Lwanga n'agutwala ekisozi makage n'agufukira omusulu n'agukolako emikolo n'alyoka aguzza mu kereziya yali mwana waffe Muganda Lumbuyi nga yasaasanya ebigambo ebyo kati njagala kulaga obugwenyufu nti Mwami Museveni n'ayita Maama Fiina n'ayita n'abasamize abalala bava mu Senegal n'abasamize abalala babiri abava e Tanzania Maama Fiina nga bakulembedde Museveni n'afuuyisa omusulo ku mulambo gwa Cyprian Archbishop Kizito Lwanga n'agukolako emikolo noleka baguzaayo e Lubaga kati ebigambo ebyo abyogera yaba abijjawa anti kyetugamba kubanga waliwo okubijja nti byogera bituufu naye kikwewunyisa abamugoberera ne babisanyukira ne bamutenda nti ye muzira waabwe era Baganda kati abateesonga banyiize abakiga nga banyiivu abalugwala nga tibibasanyusa abasoga nga banakuwadde Abaganda basanyuka busanyusa abavubuka so twetaaga okulaba nga tuzza era abantu bwe batyo tebasobola nakukola kukulaakulanya Buganda bino bibagozamba Buganda ku ntiko society efaanana bwetyo enyumirwa ebyekigwagwa teyinza kukwata nkumbi n'erima teyinza kukwata mugwa n'atwala embuzi ku ttale bajja kwambala bwambazi masaati na mpale ne banoonya byakubba byakunyaga kubanga boononese upstairs buwafa obwongo brain mind bwe yenooneka kiwedde kitandika kityo kiwedde kambalirize na kano olaba obubi obuli mu nsi
okutta obubi evil okutta okubba okwata abakazi okuwemula ebina bina Afghanistan bakola nalabye basse abasomi abakkiriza mu Kristo 15 byamasasi ebyo byonna evil. Bayibuli egamba bweti ngeyogera ku Lucifer kubanga yabireeta wano egamba nti wali mutuukirivu ng'otuukiridde mu maaso ga Mukama Katonda wo okutuusa obubi bwe bwalabika munda mu ggwe. Omanyi obubi bwogerako yafuna endowooza nti nsobola okujja Katonda ku Namulondo n'entuulako. Bino byonna bye mulaba kati tebyatandika mu bikolwa bino, kyatandikira mu ndowooza ya Setaani. Kasita yatandika okulowooza obubi okutegera n'ava mu kifaananyi ekya Lucifer malayika emunyenye y'enkya n'afuuka Satan omwonoonyi okutegera. Endowooza ebintu ebiri mu bwongo bw'abavubuka Abaganda bijja kuleeta obuzibu mu Buganda. Setaani yatandika bw'atyo ng'akola bino. Tegera nti endowooza enkyamu kasita yamuyingiramu n'ayonooneka. So nkubira abakadde baffe abataka muveeyo, abakadde ba elders muyambe generation ey'abavubuka. Buganda ejja kufuuka ekitagasa nga tugenda mu maaso bwe tutyo. Tuyanze awulizo ku radio phone sunsuzi 27 zitambule kusafisa tulizo ku machagona kulula tuline basajja mivule president w'abantu ali wana mu studio atubulira ebigambo yogende ku bigambo social media na bikina bikinti abana boogera ebigambo ebitali byabuntu obuulyawo mu mpisa eyawo ebitayisibwa mu kamwa. Exactly. Tulowooze nti kuba bwe tunuulira emabega President Museveni ng'ajja mu buyinza yayingira na muntu bonna bagezaako kumujjamba badde bagezaako kumujjamu nakalulu naye batasobola. Tulowooze mu mulembe guno oguliwo ga social media ebigambo binaasobola okusigulula President Museveni ne bimujjamu ntebe kubanga buli omu byasanze byayogera. Kati bw'otuna omukulu Lumbye gwe bagamba nti akwatibwa n'aleetebwa mu ggwanga ekitali ekitankanibwa. Ebigambo ebyo bisobola okusigulula obukulembeze olw'empisa eri mu society. Empisa eri mu society eraga generation eraga omulembe ogulemereddwa ogufairinze. Bwebeera government bitugamba nti failed state eraga nti balemeddwa. Teri muntu ali ku mulamwa kanku ekyo kulabirako. Abantu abo bonna abali ku social media abawemula abavuma abantu ebigambo bitayisika mu kamwa. Nkulayirira tukole okunoonyereza. Teri muntu ku bonna alina milioni 10 mu banka. Ku bonna aboogera ku social media abawemula saaboogera kiteekeko nti abawemula abavuma abantu. Mulimu lwenteekayo ebifaananyi eby'ente zange nga nsomesa abantu okukola. Oli n'agamba nti ogenda okulaba erinnya nga ye Godfrey Lubega n'akugamba mu Luganda lwennyini nti eyente gyebakeko ogizaalemu abaana. Owulira nti ente mbirina wano bingi era seka tubeera ku TV senga kati mbijje nembiraga abantu ku simu yange. Ogenda okulaba omulala nga ye Lugoloobi Mustafa n'akugamba nti gikombe mu kabina. Baana Baganda baffe bawano kati otaddeyo abantu balabe ente ez'olulyo ente ezikamu amata amangi otegera ng'obalaga nti kisoboka bajja kufa omyange ne mbasomesa nti kisoboka kati abakuvuma babeera baana baffe Baganda kati obwonoonefu obwo otegera be bantu abatasobola kukola kubanga teri mugagga alina milioni 5 ku account asobola kukola ebyo ku social media. Taliyo obusibawo sente teri muntu ng'ali ku account ye kuliko milioni 3 n'abeera ku social media ng'awemula. Be bavubuka abatayagala kukola, be bavubuka abanyooma emirimu. Tugambe nti society eweddemu essuubi. Be bavubuka abasiruwadde awulira nti asobola okwogera kyonna ky'ayagala. Society ewemula teyinza kukyusa gavumenti.
kubanga ekisoka mubeera banaku bazibu kati bamasiikini mukyusa mutya gavumenti omanye ebyetagisa okujja ku gavumenti y'amagye kyetagisa abantu abalina obwongo nga mutula ku mmeeza ne mulowooza strategy esobola okusiguukulula mwami Museveni afuze eggwanga emyaka 35 olinga egundi ya nnyoko abanvumye nti ninga egundi ya maama wange abo bayitirifu bona baana baganda kati endowooza yo ng'efaana bwetyo onookola di plan esobola okusiguukulula abasajja bano abamaze emyaka 35 abenywereza mu buyinza laba bye balimu tebasobola ebyo bigambo tebikyusa gavumenti bayonoonekadde era bagenda kukomaawo ate kati ndagula ekiseera kigenda kutuuka era kisembedde abantu bagenda kubakyawa nga tebakyabyagala nkubuulira mwami Kabanda buli lw'enteekayo ekifaananyi kyente baminisita abaka ba palamenti njagala kugamba nti ne looya wa Bobi Wine yakajja ku faamu yange emirundi 3 kamwatula erinnya omubaka wa Busiro MP gundi Meja Jobeka Segona yasoose najja omundu kwasoose ngali yekka ne waita weeks najja ne mukazi we bajje basome ne waitawo wiki ngemu n'ekitundu n'akomawo n'abantu abagenda okubeera ba manager aba faamu ejagala okutandika nga n'abaleeta mbasomese ku faamu yange lawyer okegera owa Bobi Wine ajja ku faamu yange kusoma kakati bano abantu abagwagwa abagwenyufu bwentekayo ekifaananyi kyente laba abategevu kye bakola badduka ne bajja ne bayige minisita Namuganza yampereza message naga nti ente ezo nzaagala tukwatagana tutya njala kutandika n'ente 10 okitegera kye ngamba nti kati ffe abaana baffe abagwenyufu buli kyoteekayo nga bakuwemula tebayinza kukyusa ggwanga tebasobola olaba abategevu kye bakola kati njagala kutegeze nti kyabazinga kabaka we Busoga bankolera enteekateeka ajje ku faamu yange abasoga bantuukiridde dda bagamba nti kabaka waffe alina enteekateeka ey'okuzza Busoga ku ntikko naye ebitubale tubimugamba nga bitwagala okutandikirako bwe tulabye faamu yo twagala tumuleete ajje alambule faamu yo okiwulira kati abo basobola abantu abalina endowooza nga batuula ne bafumintiriza ne balowooza kiki tuba tukola ekisobola okukyusa embeera bano mu bye boogera temuli mu kyolaba nga kisobola okukyusa embeera kuvuma kuwemula ekiseera kigenda kutuuka ng'abantu babakooye babakyaye nga tebakyayagala bintu ebyo nga nalabyeko omu bamuvumye newunyiza abantu bakyuse bakoye nosensi oyo nalabye omuvubuka omu yaŋŋambye nti ninga bino bye batwala mu toilet bavumye oli ne bamugamba nti ono ticca waffe atuyamba okutuzibula amaaso tuve mu bwavu tukoye nosensi w'ebyobufuzi omulala n'amugamba nti President Museveni yatulema kati ebyobulunzi nabyo tebijja tulema mutuleke basajja bivula tusomese omulala yabadde mukazi bamuyita Pasisi n'abavuma n'abaga nti naye bannange bagwagwa mmwe mulituusaawa okubulwa amagezi oktegera omusajja atubuulira bye tusobola okukola tulwanyise obwavu mutuzza mu politics eyaggwanga ne Museveni yatuwangula olaba ategeeza nti naye wanuupu bamuwangula ebyobufuzi bituuse byakulwanira mu ntalo si kulwana buno bugwagwa tebabiyita kulwana kati abantu bogambye nti ebigambo bisobola okukyusa otegera gavumenti bisobola okusigukula gavumenti ebigambo bisobola nga byamagezi si bigambo bya bugwagwa osobola systematically nokola campaign propaganda owekitegeevu gavumenti egwa bwatu betuli tugenda mu maaso bantu kuweerezedde kikazo zitambudde tubuzane tunywa kwanga tugenda musalafu enyayiza okumakyagula ku lulwala yo tuli mu programu Uganda ne badda Uganda ne bwadde n'ensolo nkambwe basajja mivule bumanyi omusajja ateetiiririra ayogera ebigambo nga bwe biba bizze atunulire society ejjuddemu abavubuka abawemula abatawa kitiibwa ate era abatayagala kubeera nga bakola so mu kaseera kano njagala kubeera nga tuddayo obutereevu gy'oli sebo basajja mivule kiki kati nga mmwe abantu abalina obumanyirivu abadda we mutuuse mu mbeera y'abantu ne mutuuka n'okubeera nga mulina model farms ezijja ne zitunuulirwa abantu abalina okusobola okubeera nga bafuna amagezi ge mwakozesa okugatwala bagasaasaanye kiki kye mwandikoze oba kye mwandikoledde society ng'enene mu abavubuka ab'ekikanga ekyo
abalina amaanyi ku simu zaabwe abawemula aboogera ebigambo bino byebagadde kiki kye mwandi bakolera ekisookera ddala kubanga ne gye basinziira okubeera nga bakola oba boogera bye boogedde abasinga tebamanyiddwa gye bali ne tulabulabi nga azze ku mukutu gwo azze ku peegi yo n'abako nekyayogera nga kyamaanyi bandikoleddwa kyabavuka ngaabo bawedde mu ssuubi kiki essuubi ddyo libaweddemu naye si bonna wabula balina bye balabirako kakati abakulembeze ku buli mutendera kibakakatako okushapinga destiny okulungamya eggwanga wajje liraga nga tutandikira ku bazadde abaana abo bonna bonna balina baganda baabwe balina bannyina abo babamanyi nti ono omuto wange yayogera bino era babeewaaniramu okimanyi nti nvubuka awo muloyo omuto wange kitaffe yomu ne maama waffe otegera kati abakulembeze ku buli mutendera abazadde kibakakatako okulaba nga balungamya abaana baabwe ku kkuba eddungi mwe balina okutambulira bwe tuvaawo ne tugenda ku banaddiini balina okuyambako nnyo nnyo kubanga omuntu wakwata bayibuli najja mu kereziya oba najja mu kanisa oba nakwata kulaano n'agenda mu muzigiti musobola okumuzingiriza eyo ne mumuzzaamu amagezi basobola okubuulirira abantu batya nnyo abakulembeze b'eddiini bawulira nnyo abakulembeze b'eddiini abakulembeze b'eddiini bavaayo ne bagati banange kino kitulabako mu maaso eggwanga lyaffe liri mu katyabaga ebintu nga bino mbyewala ogenda okulaba ku bavubuka 120 nga gakyuse kubanga bawulidde faaza oba bishop ng'ayogera kati ekyo kiri awo then abalala kyandibadde systematically nga kikolebwa mu masomero amasomero ne gayambako nnyo nnyo ku kigambo ky'empisa nga bwe kyalinga ku mirembe gyaffe okitegeera bwe kiva ku ekyo ne kigenda ku sayidi eya gavumenti kati naawe kiwanvu era byenjagala okuzaako tebigenda kunyuma awo si birungi kakati gavumenti tebagiwa buyinza kulya buli nakwekusa bwe balaba society nga ewaba gavumenti kigikakatako naye ebitongole ebirina okukola mu gavumenti eno byafa awo gambye nti obuzibu bwendeeta kati bujja era nkulaba ebitongole ebyafa bibiriwo nkulaba engeri gyontunuuliramu olingaga nti tatugazzewo ono omanyi ebintu bino tulina obuteekiiririra kubanga birina okwogerwa kakati ebitongole singa buli kitongole kya gavumenti okiwulira nga waliwo akakiiko ka paalamenti akakibuulirizaako olw'obubbi mu kye muyita obuli bw'enguzi nga mukisiga bata bubeera bubbi kati tosuubira bantu abo kulungamya ggwanga oba kufaayo ku bavubuka nti boononese omuntu agenda okubba ssente z'abalwadde already aba si mutebenkevu mu bwongo kati oyo ayinza atya okutebenkeza abavubuka abawemula n'abatebenkeza obwongo bwabwe omuzibe w'amaaso akulembera atya abazibe bonna ne batagwa mu kinnya kati gavumenti yennyini ebitongole byayo byafa bivundu ebisinga obungi kati bwe bimala okuvunda concentration yonna amaanyi gaabwe n'amagezi gaabwe gonna n'ebirowoozo byabwe balowooza ku ssente mwami Museveni nga tannaba kungoba mu office eno nkoze biliyoni meka actually kati ekiriwo eri competition bali mu kuvuganya onabbye meka gwe wakabba meka yigo kyali mwana nze ndi mbumbi 3 oli mu 11 okyali oli baby oli baby okyegera bewana amagezi gye babbamu kati abantu aboononefu bwe batyo tebakyasobola kulungamya generation eno mulembe guno ogw'abavubuka kubanga bennyini mu mitwe gyabwe si batebenkevu tebayinza kutebenkeza abavubuka eggwanga lyafa tebakulimbanga tulina muzibe w'amaaso yakulembera abazibe kati
abantu nga babawa ensimbi z'enguudo, babawa ssente z'eddagala, babawa ssente z'amasomero, babawa ssente z'ababundabunda refugees, nazo ne bazibba. Tebalina budde bw'abavubuka, tebabulina. Tulina ministry namba ey'abavubuka, ministry namba ey'abavubuka. Mukwano gwange Kamisona Mulamba ow'abavubuka muyita Kyateeka mumanyi namukyazanga ku radio, simanyi lwaki bamuwangazizza, Katonda yebale. Emyaka nga 15 tavaawo ali omu bavubuka, namuletanga asomesa abavubuka nga nwanirira abavubuka olaba nga badde engulu. Tulina ekitongole kirambe ekikola ku bavubuka, laba empisa z'abavubuka bwe zifaanana. Okay, so kati abantu nga bali busy amassing wealth, bagala kugaggawala bugaggawazi, okutegeera n'ebirowoozo byabwe byonna biri ku ssente, tebayinza kufaayo, tebasobola. Ekyo bwe kyamala okubeera bwe kityo, ebitongole ebikwasisa amateeka ne bitunula ne biga nti bano abalina kadiguli akamu balina biliyoni ne biliyoni, ate fe aba diguli 3. Olwo ebitongole ebiramuzi ne bigetinga on board. Ebitongole nga police, kuba kati tulina abapoliisi abasoma kati PhD. Omukulu nga Kasiima yali wa traffic yalina PhD. Tulina abasirikale ba poliisi bali mu diguli 3, diguli 2. Otegera kakati bw'atunuulira omubaka mu parliament eyajingajinga ebiwandiiko linda kubangi bajja bafuume ojja bawulira kubuno zino petition zebataddewo n'agattagatta tubawulira yateekayo ebibuuzo empapula ezeyakulirako ebibuuzo ng'ate ebibuuzo byali bya mwana muwala nga si bibye, n'ajjawo erinnya ly'omwana omuwala n'ateekawo ererye. Awo ne bagenda mu palamenti, abapoliisi babalaba bagenda okulaba ng'ono agaggawadde emyaka 2, omusirikale alina diguri 2. Otegera asula mu Communiport mama yingia pole. Otegera kakati abo nabo ne bagamba baliraba kye bakola, kubanga parliament n'agamba nti parliament eyo gy'olaba nayo eri mu bitongole 5 kalisoliso wa government beyogerako abasinga obubbi. Otegera kati obukiiko bwa parliament bwogerwako nti abamu ababukulira mu kifo ky'okuvunaana omuntu gwe batwalidde bamunoonyerezeeko yakyankalanya ssente z'omuwi w'omusolo nti bategeragana naye butegeeraganye. Abamu bategeragana naye butegeeraganye n'abako kyabawa okunoonyereza ne kukomaawo. Kakati bano abasirikale abakuuma abakwasisa amateeka batunuulira bannaabwe mu gavumenti nga bagaggawala mu myezi 5, abadde mu poliisi emyaka 9 talina wadde akazigo. Otegera mwasula atandika nekubba. Okiraba kati tosuubira abavubuka bano kutereera mangu, tobasuubira kubanga abakulembeze abandi badde babayamba bo benyini bwe basooka okwonooneka. Kyetuva tukizzaayo mu bazadde mu masinzizo, abantu abatukiikirira wakati waffe ne Katonda batuyambeko okusaba Katonda n'okubuulirira abantu bano. Tuyanze awulizo ku Radio 4 katukumu. Okay, Uganda ne bana Uganda bwetu betugenda mu maaso oli ku Radio 4 103 akatonyeze 3 program gye tulimu eyitibwa Uganda ne bana Uganda kuva ku sawa 3 paka sawa 5 ez'emisana. Kale buli lwakubiri tosubwanga program eno tubeera ne basajja mivule bwadde ne nsolo nkambwe tutunulira nsonga ku nsonga zonna nga bwe ziri mu ggwanga. Era akaseera ke tuli mu kano sebo twagala kubeera nga tufundikira essaawa yaffe n'essoose n'oluvannyuma twetekeretekere essaawa eddako. Era mbali njagala ku nsonga zino zonna zitwogeddeko nga tugenda kubeera nga tukomawo n'ekyabaana bano abatudde ebibuuzo by'omukaaga musaafu eddako n'oluvannyuma okutunira ku nsonga endala. Mbadde njagala owumbewumbe kino kye tubaddeko ekyabavubuka otuwa ekigambo ekiyinza okuzzamu omuvubuka essuubi okutateeka bwongo bwe nnyo okubwemalira ku social media. Abavubuka basobolera ddala okufuuka abantu ab'omugaso singa endowooza zaabwe zikyuka ne zitebenkera ne zitereera. Bwe bavaamu bye balowooza nti
bijja kubayamba ate nga bajja kwejjusa ng'obudde bugenze ne batandika okukola bo balowooza nti bakola tebakola era baveemu n'endowooza egamba nti balina gavumenti yaabwe ejja okujja ebagabira ebintu by'obwereere. Twagenda lumu okunywa ka soda n'amazzi ne tusanga omukyala guntototo bw'ati ne tumuga nti ye amazzi nga teganyuguga. Otegera n'agamba nti Bobi Wine bw'anajja ajja bitereeza koffe tolina firiji kati Bobi Wine agenda kutereeza ki nti ajja zigula. Okiwulira kati ne bavaamu endowooza ekulooza nti waliyo gavumenti gye basuubira enejja nebawa ebyobwereere. Kati ffe bwe tusomesa abantu okukola ne batuvuma kubanga okukola si ye isu bo gye bali bo baagala bya bwereere. Okiraba era waliwo kati ababasasula olw'okuvuma abantu wali bannayuganda abali ebweru bagufudde mulimu kati bakompitinga ku social media nti bw'ovuma ennyo ofuna abakuteekamu akasente. Okitegeera so kati nti bw'ovuma basajja mivule waliwo abakunoonya waliwo bagenda babalimbawo bati abamu actually babanoonya ne babazibawa naye tebajja kuzibawa okumala ebbanga ddene. Ogwo si mulimu. Kyenvudde gamba nti kwabo bonna abavuma tewali alina miliyoni 3 ku akawunti. Toyinza kuba na ssente ku akawunti n'omala biseera ng'ogamba abasajja mivule nti alinga egundi ya maama we. Kati mbakubira omulanga nti mpola mpola basobola okweyamba. Mpola ebintu ebimu ebidduka speed bituleetera obuzibu ne tulwanagana n'amateeka agaliwo agafuga eggwanga kubanga bugubugu oyo taba muliro. Mbakubira omulanga abavubuka nti nebaza abazuukuse abavubuka bangi ku social media okwo banebaza batandise nakumpita musomesa banjagala kati batandise okunjagala. Otegera bagamba otuzibudde amaaso bino timbadde mu makulu tubadde tukola kati mbakubira omulanga nti akantu akatono osobola okukazimba ne kavaamu ekintu ekinene. Otegera nasanze omwami omu naŋŋamba nti ennaku yanzita katono nkuba omulanga nkaabe nga ndaba abantu abavubuka wabagamba nti nalunda embwa. Otegera naye embwa namala kutunda nte nengula embwa bwe yazaala nenfuna ssente ate nenziramu nengula ente ne bakizanyiramu. Omusajja yalina embwa 420 namusanze be bagagga Munakenya yajja n'amugulako embwa miliyoni 8 faamu yonna n'agitwala n'amuwa miliyoni 8 obugagga ku bwatandikira. Ebintu bye twogera tubirinako obukugu tubimanyi nti ebyekisirusiru abavubuka mbakubira omulanga ebyekisiru mujja kubyejjusa nga mutuse emyaka 5. Olabo ojjukira ebigambo by'abasajja mivule byewazanyirangamu ojjukira ebigambo bya pulezidenti byakugambanga ebigambo byowuliranga ku radio 4 sunsuzi nga obudde bugenze. Omusajja yalunda embwa n'akola faamu y'embwa era bwe nakyogerako abavubuka ne batandika okunvuma okunjerega ne babizanyazanyamu ne babigetaageta. Embwa yazaala ekitiiyo ne kizaala ebbaati ne lizaala enkwale nezaala ente nze basajja mivule ne banzanyirazanyiramu. Yandaze ebifaananyi ebyembwa Munakenya yamuwa miliyoni 8 taddanga mabega. Twabadde mu kizimbe gaggadde abapangisa n'amapangisa yagaggawala kuva mu mbwa. Otegera so abavubuka mbagamba nti ebyo bye muliko ku social media bannammwe abo bwe mwomula nabo tebajja kubayamba nga ekizibu kizze. Lwomuntu afiirwa munnamawulire yalwala omusujja mukazi we namwandu n'atugamba nti twanoonyezza emitwalo 2 egyogula ku watemu amakerenda g'omusujja ne gitubula munnamawulire n'afa. Bano laba nti kiki kyokola ekikwongerako okuwemula n'okuvuma kukwongerako ki? Kiki kyokola embeera embi ejja kukugwira nga mu kaseera ako b'owemula nabo tokyalabako muntu n'omu. Noonya ekintu ky'osobola okukola mpola mpola okizimbe mpola mukyali bavubuka. Mu myaka 2 egijja ojja kuba nga gwe giant superstar. Tubeere ba superstar
mu ssente so si superstar mu kuvuma n'okuwemula tebera gye betutwala mujja kubyejjusa abavubuka nze mbabulidde noonya akantu k'okola mpola mpola okazimbe okazaazeemu ebirowoozo bibeere byakupulaningira bizinensi yo. Nkwebaziza nkuwulidde nga oyogera ku makya wali ng'oggulawo nti basajja mivula azuuka ssaawa 10 okutegeera ebirowoozo byange biri mu kuzimba empaya ya faamu yange otegeera njigaziya ntya otegeera obute bonna bwe nasooka buli lita 5 lita 4 bonna ne mbutunda nendeeta ezikamwa jirikaani z'amata ebirowoozo byo tobiteeka mu kuvuma na kuwemula tafaali kiri eweeyongerako so kyenvudde gamba nti abo tebakyusa gavumenti abo wemula tebakyusa gavumenti kubanga ebirowoozo byabwe biri directed in a wrong way on a wrong side tebiri directed to their goals ebirowoozo byo bifocusing ku goals zo otegeera kati bw'obifokasinga ku basajja mivule n'ovuma balamu n'owemula abasajja mivule tolina kyogenda kufunayo at the end of the month afune ba followers ate bakuweeki omusajja omu yagamba balamu n'amugamba nti basajja mivule abawuliriza nga takyalina manya abamufollowinga ku Facebook nga takyalina neŋŋamba balamu nti nze buli muntu akuba essimu yange abangamba nti njagala ente eyo miliyoni meka nti 15 nti nkuwa 14 neetaaga abantu batu 20 kati kankyogere naguzizza omwami n'omukyala bavudde ku lugulu lwa Ssezibwa nabaguzza ente miliyoni 14 balabye impositinga nti kati bano abangi abanfollowinga bavaamu kaki nga sebafunamu ssente abo benjagala sigamenti Segona yabadde wange Minister Pasis Namuganza yabadde wange okutegeera abo benjagala ajja nangulako ente 3 nampa miliyoni 45 tuyenza tuyanze katugende mawuli gaffe mu Luganda n'ennalumu Irene n'oluvannyuma tukomewo ne basajja mivule wano ku Radio 4 tutunulira ensonga tova ku